Gere kyogenda okukola nti nekkiririzaamu ngenda kubeera musajja musuubuzi era ngenda kusuubula ngatto. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, engatto ziriwa nti ziri ku Nabugabo. Mwami Kabanda yazisuubuza. Nkoze ntya okufuna ne Kabanda omukwano ku nsonga za byabusuubuzi ate muzitegeere bulungi nnyo. Amataba gabadde mangi nga mwebuuza abasuubuzi nga basirise. Pulezidenti gwendi naye olunaku lwa Idi lutuuse mugamba abasuubuzi akabeeyi kiri kitya. Pulezidenti byonna agenda bba abyogera ate tulabe ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Pulezidenti kwaniriza ogamba oti ndi bulungi ssebo basebo ne bannyaba abandaba abayisiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nammwe abakkiririza mu nzikiriza eyaffe ey'ekikatuliki n'eddiini endala, bannange Katonda waffe omulungi ow'ekisa mulungi, tubaagaliza ebirungi. So abayisiraamu nammwe tubaagaliza bye mubadde musiibira, kubanga omuntu bw'agenda mu kusiiba aba ayina prayers zawanjaga eri Allah we subhana wa taala. So twegayirira Katonda nti ebyo bye mubadde musiibira Allah abibawe, ate naffe ababadde babaagaliza ebirungi mu bye musaba, naffe Katonda waffe omulungi ow'ekisa naffe akituweereko ebirungi ebyo bye tuyayaanira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusiiba. Ate n'amawulire gano gengenda okubatuusaako nsaba gabanyumire tusobole okuba nga twongera eggwanga lyaffe mu maaso. Awo wennyini amanya togogedde. Amanya gange yenze John Kabanda, ngenze President wa Federation of Uganda Traders Association FUTA, gemanya gange amatuufu. Ndi musajja musuubuzi, nkolera ku BBC Plaza wewali edduuka lyange erisooka liri B105 wansi mu basement. Ndi musajja mutunzi wa ngatto n'ebirala bingi. So mbagaliza programu ennungi ssebo mukama wange. Ate kirawe bale tukyazangako Ivo n'otumwenyumirizaamu nnyo, tuvudde wala nnyo naye azze atuzimba mpola. Ssebo webale kuzimba ebintu ebizimbika ate ne bizimba ne bigguka. Ekyo nakyo kiba kirala omuntu okutambula n'abantu abalina emikisa. Oli musajja wa mukisa nnyo, tukwagaliza naawe mukama Katonda waffe omulungi akuwa ebyoyagala ssebo. Toyanzeke twasemba okubeera ffenna Pulezidenti nga mukubye olukuŋŋaano olw'amaanyi wano mu kibuga Kampala, kwe mwali musuubira Prime Minister okujja, however teyajja. Abantu ne bagamba nti ki ekyali kigenda mu maaso, nsonga ki eyamulemesa okujja? Ekituufu kiri nti olukuŋŋaana lwatusukkako twasuubira nti tujja kubeera n'abantu nga 5,000 naye it was so big nti abasuubuzi bataninga up. Abasuubuzi bajjira ddala mu bungi era tubeebaza abasuubuzi bannaffe olw'okujja mu bungi bwe mutyo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Twali tusuubira Prime Minister, twali tusuubira Minisita wa Kampala Idi n'awalala, naye tebaalabikako. Kyekituufu, naye mu mbeera efaanana bwetyo ffe nga baliida ate nga tuli ku ground nga ate tukolera omuntu wa wansi, tetwakomaawo era twakompayiringa report. Essaawa zino yatandise okusatulatingibwa mu offices ez'enjawulo, ate nga nabo tubeebaza kubanga tebaakoma kulengera lukiiko, wabula abavunaanyizibwa batandika okwakitinga kweza ensonga ezinyiga abantu. Twagala tukwataganire wamu tulabe nga tuggusa ebintu ebifaanana bwe bityo. Bakomunikatinga era twafuna obubaka okuva Minisita wa Kampala lwaki teyajja. Yafuna emergency meeting, ate meeting eyo President yali abayise bonna ne Prime Minister naye yatugamba yagwibwako olugendo lw'obwangu ng'ali bweru n'abalala, naye tewali mutawaana kubanga abasuubuzi bajja mu bungi, ensonga zaabwe ne bazeeyogerera, mwaziraba ku TV, ne tubagamba muziteeke ne mu buwandiike. Abamu abalaba bazituwa mu buwandiike era tukakasa nti tuli mu kukola ki, tuli mu kutambula. Lugendo luno lwakugguka kubanga batandise okubaako ne bye bakola ebyo bye tusuubira nti bijja kuganyulwamu omuntu ono asooka owaffe owa wansi. Mukama wange tuba twogera ku fraternity n'ebyobusuubuzi, tuba twogera ku industry ennene kubanga eggwanga lyonna suubuzi. Wano mu ggwanga ffenna tuli basuubuzi era nkakasa nti ntwala abo bonna abasuubuzi abasuubula. So tukakasa nti buli omu wakufuna obwenkanya kubanga tulina obwetwaze obujjudde. Ebyo byonna ebyayogerwa kuliko ebitandise okukolebwako because abantu baali balaajana nnyo naddala ab'omu katale k'ewandegeya nti ne ebiyigo bye bakozesa ebiyigo bimu abakyala n'abaana n'abakulu
n'abaami ensonga ze bakolako ezaali agently ezeetaaga okukolebwako zitandise okukolebwako oba mulina kye mulinda okuva mu gavumenti? Mukama wange ekituufu kiri nti tutandise okukola ku nsonga ezo, naye ekiri mu butale bwa Kampala kifumba mutuku. Ekiri mu butale bw'e Kampala kifumba mutuku, abantu bali bubi. Era tusaba abavunaanyizibwa mwenna nti lipooti eno ke yatuse mu ofiisi yammwe nga situnaba na kujja kutuula mu lukiiko gaggadde lwe mugenda okubaamu, tusaba mutandike okukola kubanga kinene bambi. Abantu bali bubi, bantu bali bubi, bantu abo buvunaanyizibwa. Oli bwajja n'omwana mu katale kikwasa ennaku nti talina na waamuteeka, naddira omwana gwe yeezaalira be tutya n'abaana nti bajja kubbibwa, oli n'amukweka wansi mu paakingi. Kyenyamiza era ng'abazadde twasalawo tuyiwewo omubiri tulabe ng'abantu abafaanana bwe bati bafuna obwenkanya. Nsonga endala nti otunde abakyala batuwanjagira abali mu katale k'ewandegeya okuba nga abantu bakozesa toyireti emu. Ku bantu ababeera mu butale obungi bwe baliko toyireti emu. Omukyala n'ayingira mu toyireti, omusajja n'ajja ne yeebikkako bw'ati ate nga teriiko oluggi. Era mukama wange nja kusaba ojje tugendeko mu butale obwo, ebintu ebyo tubirage ensi, kubanga pulezidenti abantu bamwebaza nti akoze, era naye tumwebaza nnyo webalenye webalire ddala, naye ate ekiri eyo kifumba mutuku kubanga abali wansi abalina okwempulimentinga tebakoze. Twogere ku mbeera eyabaddewo mu ggwanga ennaku nga bbiri emabega, amataba oba enkuba eyatonnya empitirivu, ebintu by'abantu byatutte, abantu abakoseddwa wano mu ofiisi oba abantu abasuubuzi b'otwala, akiri kitya? Lipooti zigamba zitya? Sebo bw'otunuulira lipooti twafiiriddwa abantu bangi, basobera ddala mu 15 abaafiiridde mu mazzi. Kyokka ng'ate abasuubuzi twafiiriddwa emirundi nga 3. Ekisooka emaali y'abantu yatokomose yonna neggwaawo, ng'ekizimbe kitonnya waggulu okugeza JBK ne wansi watiiriika okufa, noonoonya omuntu wagenda okuddukira ne wakubula. Ebbanga lyonna tubadde tuwanjagira bakama baffe aba physical planning mu KCCA nga tubagamba nti waliwo wano obuyumba obutali ku pulaani. Ne tubagamba obuyumba obutali ku pulaani bwetaaga okujja mubeeko kye mukola nga aba physical planning, babuggyemu ne wansi basement eno ebeeko bweyina okutereezebwa. Naye bakama baffe bannannyini bizimbe amazima amatuufu enguzi yabuutikira ebitongole, ate beerangirira ku bwakabaka, ku bwa pulezidenti bw'eggwanga, kubanga tewaliiwo tteeka likola. Era ffe Mukama Katonda yatukozesa okulaba nga tusobola okuvayo ne twogera ku nsonga ezifaanagana bwe ziti nti mukyala Nabukera omulaba ali mu kuzimbawo 888 naye nza nomubuuza pulaani nga tagirina. Era ebbanga lyonna KCCA ejja neemugaana okuzimba, bwe bagenda n'azimba. Lwaki? Nti abako n'omukono omunene, upper hand, kintu kidogo. Ye bantu be tuli mu kutambula nabo. So mukama wange nze nga Kabanda siina kyenyinza kwogera ku kitongole kya physical planning kubanga abantu bo bali mu kusaanirawo ddala. Emaali y'abantu yatukomose yonna neggwaawo, abantu bennyini ne bafa, emirimu ne gibutaabutana, emyala giigyo giggwaawo, nga ne guno ogwa Nakivubo oguwulira nti essaawa yonna bagenda kuzimbako, kati weewuunya we guba nga gubooga kati nga tebannazimbako, kati ate banaazimbako. Njogere kindeke ki? Abasuubuzi ba Uganda tuli mu kabiga, naye nnyinza bbawa amagezi ki? Amagezi ge nnyinza okuwa mu puroguramu eno mukama wange eŋŋanzi kwe kuwanjagira abasuubuzi mutegere nti tulina kuba bumu.
gavumenti kigenda kujanguyira okutuyamba nga tuli kitole ne buli munabeera ne bannakigwanyiza ababawulayawula ne batuteeka mu ntalo z'ebyobufuzi ezitaggwa mbakakasa obusobozi bugenda kusaanawo ate bannayuganda tuli basiru tulowooza nnyo ku byakati ebyenkya tetubyogerako tulowooza nnyo ku byakati ebyenkya tetubirowoozaako nerowooza ku mwanawo omuzzukulu n'emikwano gyo bagenda kusigalawa ebyo tulowoozaako n'olaba nga tulwana nga tukola ki nga tufiirawo kubira omulanga bo bonna basuubuzi bannange buli omu waali nti kano kaseera kakwebuulirira tuli mu ggandalo lya nnaku nkulu nga bwegayirira allahu subhana wataala mu kisiibo kino kyosadde kyosiibye neidi gyosadde weebuulirire ogambe nnyinza kukola ki okulaba nga nnyongera ettaffaali ku ggwanga lyange Uganda tuli mu kabiga akatagambika kyova olaba nga bannaffe abakulembeze be tulonda gavumenti beewadde emirimu ate be bamwe bakutulugunya batya buli bakuteeka mu office for example eya physical planning mu KCCA ng'olina by'olina okutuukiriza n'otabikola oba oli mu kotogera mwanawo gwazaala tolowooza nti gwe sente zobbye n'okwata omwana oyo n'omutwala mu America iwagenda okufuuka ewaabwe tekisoboka so mwebuulirire nga temunnaba kukola. Ensonga ze mwali mulwanirira zaatuuka ku njegoyego y'enkomekerezo yaazo omwali infreeze omwali double taxation omwali omusolo gwa kiro n'ebirala bingi akantu ali omukisa guno ate okwebazaamu omukulembeze w'eggwanga nti President Museveni tukwebaza nnyo ng'abasuubuzi ebintu byonna bye twawanjaga byonna yabikwatako tukyayinayo bye tubanja okugeza omusolo gwa kiro naye nagwo yayogera naffe n'atugamba nti ali mu kukola research okulaba ng'avaayo ne report eneebeera newto obutanyigiriza patemu oba endala n'ebintu yabizayo ne bikola nga bwe biri twebaza nnyo pulezidenti abantu balina agency notice ebbiliyoni 10 ebbiliyoni 6 ebbiliyoni 7 waliwo omuganda waffe musuubuzi munnaffe wano mukyala wa Senana bali bamanja ebbiliyoni 6.5 nga n'akawunti bamaze oziteekako envumbo KCCA tulina muganda waffe tulina maama waffe akola poti water nga bamubanja ebbiliyoni 4.5 nga ne agency notice bwe yamala dogenda ku akawunti ye n'abalala bangi basuubuzi bannaffe President Museveni okuva lwe yalagira byonna byavaawo twalina ifrisi wagirabanga abantu nga bakwata n'ow'obuveera ebikwekwete ebitatadde twebaza Katonda nabyo omukulembeze eggwanga yabijjawo twalina containers and containers ku URA ezaali zakwatibwa wetwogerera zonna zaateebwa abasuubuzi tukuba bulatti n'omusolo nga bwe twamusaba nti gwetaaga okubeera standard nga bwe ŋŋenda China okusuubula automatically nina okumanya nti eno essimu esasula ssente bwe ziti era nga zensasula mukama wange nekyo kiri mu kukolwako wabula tuwanjagira URA nga bwe mbagambye nti si buli kadde nti pulezidenti agenda kuvanga yalambike ebimu mwabatudde mu bitongole muveeyo mubikoleko for example URA bakulagira okugazeetinga omusolo bw'oba ogazeetinga yita mwami Lwegaba owafuta otule naye ogambe kino kitambudde kitya tuleke kwoyanga mukulembeze wa ggwanga mu buli kimu kumuyita tagenda kubeera buli ssaawa ng'ali ku nsonga za busuubuzi namwe mulina okwekwatiramu tukwatagane ffe tulabe buti ate bwe tuyinza okuweereza basuubuzi bannaffe. Abantu bakaabira ku URA era emmali yaabwe abasinga yakwatibwa tebasobola gifuna olw'ensonga emu oba endala abayinza kuyambibwa batya naddala ng'obudde buno tebannaba kuyingira mu ffuta? Essaawa ezo teri musuubuzi atali mu ffuta wabula obutamanya bwe buyinza okubaawo. Federation of Uganda Traders Associations muyina kubeeramu anda basuubuzi mu buli kategole oba wakatale oba mutembeeyi oba wakikuubo oba w'e Masaka oba w'e Mbale oba wa Moloto oyina kuba mu ffuta. Kaakati igwe afunye okusomoozebwa kwonna ne bw'oba nga tonnaba kuyingira officially leeta ensongayo jangu wano ku paaka empya ku stage y'e Mubende tunula waggulu
ojja kulaba office enene eriko ekipande kinene kiriko Federation of Uganda Traders Associations futa. Yingira wano tujja kuyamba. Abantu badde beebuuza ki ekisinga okusiba ebyenfuna ne ssente okwesiba mu Swaumu? Kozi bakugambye nti ne bannaffe olaba nalabye ne bannaffe bali abatunda akaboozi nabo nga balaajana nti nabo baba tebakyalina bakasitoma. Bakama bange mwenna abandaba ekituufu kiri nti okola obugagga ekyo Katonda yali message gye yalaga ensi nti tosobola kukola bugagga ng'oli wekka. Kati ababeera mu kisiibo mubaamu basiraamu n'abakatuliki, ndoza abasiraamu baba bakasiibako ennaku nga 5 n'abakatuliki ne bakitandika. Naye ekyo kiraga nti obusuubuzi busanyalala. Kati okwo okusanyalala okw'emirimu kyeyoleka lwatu nti ffenna tulina kuba nga tutambulira ku peesa emu n'olyoka ofuna obugagga. Amagezi gazze wonna wootudde kakasa nti obugagga muyina kuba kitole. Abasiraamu balina okubeera akitiivu, abakatuliki nga bali akitiivu, abalokole nga bali akitiivu. Kyova olaba ennaku enkulu ffenna tweyagala abasuubuzi kubanga tuba tuguza bantu. Kati omusiraamu bw'agamba nti ngenze mu kisiibo, ye n'akwekutulako alina abakozi b'akozesa. Abakozi abo nabo babanga abaasiibye. Abakatuliki bwe babeera mu kisiibo nakyo bwe kiba. Omulokole naye bwe kiba. Omuprotestante naye bwe kiba. Ojje weegendeeza olunaku lw'ennamugongo olw'abajulizi. Bannaffe Abayisiraamu tebalamaga. Bangambye bagenda kitandika nabo ekyokulamaga. Ne tebalamaga. Naye mu kulamaga kw'abano eggwanga lyonna libuutikirwa amawulire, obutale na buli kimu. Lwaki? Kubanga ffenna tuba tugasa amaki amaanyi. Naye omusiraamu n'omukatuliki oba omusiraamu yekka bw'anaabeera mu kwegayirira Allah we subhanahu wa ta'ala, ayi Allah saasira kino, kwegamba emirimu gigenda dawuni, okulya baba tebalya nnyo nga bwe kibadde, baba batweyawuddeko. Kati ova owulya ng'ogamba nti bannayina ebbaala tezibaamu bantu, okwo kuba kwegayirira n'omukatuliki amala ekisibo n'akiyingira. Ekirala waliwo bwe balangirira ekisiibo waliwo abagenda nabo ne basiiba nga naye nga sirina basiraamu. Nabadde njogerako ne mukwano gwange Fiona weeyo mu West nga ŋŋamba nti ye ekisiibo ky'abasiraamu bwe bakirangirira atandikira awo naye ate nga mukatuliki. So mu kino abo nabo bajja ne babeegattako, abantu ne bagenda mu kwegayirira. Abadde akozesa abantu 100 nabo ne baba nga abayingidde ekisiibo. Salale ne yeesala, abasasula emisaala ne baba nga tebakyasasula nnyo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era tulina bannaffe nga nabo basiraamu nti ne bwayosa n'agamba nti engeri gye ndi mu kwegayirira leero saakoze, tomunenya nnyo era obaleka kubanga abeera mu kaseera ka kwegayirira, ate nga tukakasa bulungi nti essaala ze Allah bwaziwuliriza naffe zirina kinene kyezitwongerako. President, bubaka ki bw'olina eri abasuubuzi b'okulira mu kano akaseera ka Idi n'amazaalibwa ga Yesu Kristo nago ganaatera okutuuka, amazuukira kaseera kalowoozo kikoolina oba bubaka ki bw'olina mu basuubuzi ne bakkirayanti baabwe in general, because mu bino ebiseera abasuubuzi akabeeyi bakaleegamukko ng'ate n'abantu balina kaseera. Ekisooka kya byonna, obubaka bwe nsooka okuweereza bakama baffe abatusuubulako, njagala okubasooka okubalaga nti temulowooza nti ebintu bigenda kukka. Ennaku zino mubadde mulaba nti entunda ebadde wansi, so n'ababadde basuubula babadde batono. Kati dimandi esobola okweyongeramuko katono kubanga ate ku Idi abantu tebagula nnyo. Kati mulowooza nti tugenda kusala nnyo ebintu, mujje mubigule mutwale
musobole namwe okutunda okufunako ennyo kyokka ate n'okkubira omulanga abasuubuzi bannaffe nti nammwe temulowooza nti eno y'enkomerero era temuseera nnyo bintu kati ate ku bannaffe bali abasuubira nti tuli mu nnaku nkulu bagenda kungulira olugoye olupya ebyo tebikyaliyo tuli mu kaseera kakanaayo kyani ekongo balwana ate mukimanyi bulungi nti n'omusolo gwaffe gweyongeramukko olw'okuba tetulina sipooti kaakati omusolo gwaffe guba wagguluko nga Uganda kati mu ekyo basuubuzi bannange mwenna abandaba nammwe abali eyo mutegeere nti tetukyafuna bantu bava bweru wa ggwanga kujja kutugulako bintu bwe tuba tubafuna batono ddala kaakati awo wooli bw'ogamba nti taata teyangulidde giri biibi kaŋŋende nze ŋŋende nnonye gye njijja omwana omuwala oli ku bulamu bwo bw'oli mu kuteeka mu kusoomoozebwa naawe omulenzi eno gye tuli ng'abasajja naawe gy'ojja ekirala bakama baffe mwenna mwenna we muli musasule abantu akasente kaabwe ababadde babakolera mu ssaawa eno kubanga mukimanyi bulungi nti kati bajjajja baffe bamaama baffe essuubi balirinamu ffe ate abali e Kampala ekirala nga ate kikulu nnyo ddala bannange tugenda mu kucakala buli wabeera olunaku olukulu abantu balutegeera bakyakadde mutegeere nti waliyo obulamu obw'enkya abakemeddwa akapiira gye kali ate nawulirako nti baleeta n'obukebera abalinamu ku ssente mugule obukebera obwo mwekebeze ewaka nammwe bannaffe abakkirizibwa okubeera ne aki ez'enjawulo musobola okukola ki ogenda ne mukikolera eyo naye ne mugezaako okwekebeza twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuba kati akutta omumuli mu kulwanyisa akawuka akaleeta endwadde eya mukenenya era nga nkakasa bulungi nti tugenda kwettanira emisinde egya Ssaabasajja Kabaka tujja kugibaamu tulabe nga akawuka kasaanawo abantu batandike okulya obutaala ng'enkoko ya mukongole kubanga tebaako byoya wano bwebanga teriiko muguwa buli omu wayagala wagenda mu mbeera efaanana bwetyo so mu mbeera efaanana bwetyo neebaza nnyo Kacyumbaali media Ivo management eyo gy'okulembera weebale kugatta tafaali ddene ku busuubuzi bwa ggwanga Uganda weebale nnyo weebalire ddala sinza kuvaako abantu nga tobawadde empisa ya bugagga abantu basomye obutabo bulungi nnyo naye nga gwe omusuubuzi ate ayinamu kasente omuvubuka ali eyo sooka obeeko akalowoozo k'omuwa naddala ng'ayaayaana okugaggawala ekisooka kya byonna ng'onoogaggawala olina okusooka okubeera ne determination okwekkiririzaamu oyagala kuba ki ekyo ky'oyagala okuba osobola okukiba mwana wattu whatever situation gy'olimu naye bwe weerangirirako nti nze nina kubeera musajja mugagga tandika okutambula steps ezikutwala ku level ey'okubeera obulungi totya kutandika ku buli level yonna kw'oli oba oyina emitwalo 2 gwe gitandise ng'oyagala kusuubula era mukama wange nkusaba ofuneyo puroguramu ezo ojje tutandike okusomesa abantu bayinza kubeera batya mu bulamu bw'ensi kubanga ffe twaviira ddala from zero emitwalo 2 gigenda suubula oyo kapita awedde emirimu ate bw'obanga oyina emitwalo 2 ng'oyina n'obwesige nga toli mubbi toli munnanfuusi toli mu bikolwa bya bulogo nkukakasa nti olina okubeera omugagga naddala ng'ozeene waffe mu busuubuzi obusuubuzi yunivasite ennene etabangawo etya nti buli lwenzijja nsangayo abantu ab'enjawulo mu kusuubula kwange kuno nsangayo abagagga nsangayo abaavu nsangayo abatayina gwe oyogera ku mitwalo 2 naye wano mu Kampala wali wajja nga tayina ffe twajjanga ngalo nkalu n'otandika mu kwetikka okwo kwetikka ssomo ddene nnyo oyiga butya bw'oyogera ne kasitoma kubanga wano ewaffe e Kampala nti omuntu ne bwakuwa ku dduuka wali nagamba jangu obeere ng'okolera wano nga nkuwa kyakulya nga sikusasula bw'oba nga woosula kumpi tolonzalonza genda ku dduuka ly'oyo omukolere lwaki aba akuwadde kapito w'obwereere bakasitoma b'otandikirako bagenda kuba babe ne kati eyo mpadde ngenze ku muntu olwedde ate atandise okukola kankomewo wansi omuntu bw'aba nga alina kapito wa mitwalo 2 for example
nga ye agamba nze kyenina sirina kirala ng'olina woosola olya oyo capital mungi nnyo, oyo capital mungi nnyo atagambika, kubanga bw'ogenda box osobola okujja mu kikuubo wano ng'osobola box ebyo by'okuzanyisa by'abaana katugambe ya mitwalo 45 abasuubuzi tetuba na fitina kyova osasulako 2 n'omugamba sooka ompeko piisi 5 kati abo abaana boolaba mu kikuubo abo bali ababeera bakuto beebo bwe batyo tosobola musangawo myezi 6 aba yavaawo dda nga ayina essa lyapangisizza kubanga eyo bokisi ogenda okugwamu abagikusunza emitwalo 6 eyo bokisi ate otunda owooyo kati oluddako omugamba mbadde nkusaba ompe ne ku bokisi endala mbeere nga ntola ku bokisi 3 ompe ku bumotoka ompe ku buddole ompe ne ku ambuleera yakugamba nti jjako ogenda otunde omalodde omwesige omuntu alina obwesige amazima obwesimbu bwatyo bwatandika emirimu era buli gwolaba omugagga agaggawadde bwatyo bwe yali ng'oggyeko bahamu abaatandika nga bakitabwe bagagga kubanga bayo tebaaliyo kati njogera ku baakabanda abaatandika from 0 esebo sooka wekkiririzeemu ye kapita asooka sooka otegere kyogenda okukola nti nekkiririzaamu ngenda kubeera musajja musuubuzi era ngenda kusuubula ngatto ekyo kiwedde ekyokubiri engatto ziriwa nti ziri ku Nabugabo mwami Kabanda yazisuubuza nkoze ntya okufuna ne Kabanda omukwano nti eva fe tuli free buli omu gy'avudde ajja nakusinkana pulezidenti wange bonna ebuuzaako njagamba tandika booti yes oba toyina connection yonna jangu otandikire mu kwetikka konteyina z'abantu zituuka wano n'olaba abavubuka abayaayaana abo tikanze jangu mu abo obagambe baganda bange njagala kutandika njogera ku mulenzi njagala kutandika agenda kugamba jangu bwe baba beetikkira gumu kitundu gegamba mukama wange bwompa omulimu nja kuwaako 5 kankolere mutwalo olwo mujja kuba mufunye omukwano ogubagatta enkya agenda kuyita kubanga akufunako omulenzi tandikiraawo ogenda kumanya abasuubula engatto kubanga abantu abeetisi bamanya nnyo n'ebintu ebitambula kubanga ne bana abasajja abasuubula batuukira ku bbo mimi nataka viato zimewekwa wapi nti ziri mu Premier Center ng'akutwalayo oyo aba afuuse kasitomawo si wange kyovala bw'omundeetera nkuwaayo ne kasente ak'okwebaza kati next time tujja kwogera ku mwana omuwala atandika atya toyanzege basebo ne bannyabo President Kamuleke line mpanvu nnyo gy'alindiridde wano eno ate oluddako otujja otandikira obubaka obusembayo bannange basebo ne bannyabo abandaba abantu ba Katonda mwenna amanya gange yenze John Kabanda nga bwe mbagambye ndi musajja musuubuzi ate ntunda ngataawo ku BBC Plaza wansi mu basement wenkolera ndi musajja yatandikira from 0 paka wano wendi mbagaliza birungi byereere sirina fitina sirinange sirina butaagaliza ate nkwagaliza birungi byereere gwandaba naawe wejjeemu ebyo Mukama Katonda asobole okwerula omukisa gwo tolimbibwa kutwala mu bintu bitagasa tegeera kikyoyagala be focused bw'onoobeera focused ojja kufuna okwefumiitiriza otegeere ntandikirawa nkomawa nzizaako ki kulwa Katonda y'ensi yange byonjagaliza byenkwagaliza Mukama Katonda akunkuumire for God and my country bwe batebagamba oba Ssaabasajja Kabaka awangaale